Kampuni ya MTN ngeyita mu kitongole kyayo ki MTN Foundation edduukiriddemu amanayita ampulire omutunzi w'ebibala Entebbe mu Kitooro ng'emuwadde emmotoka ekika kya pick-up emuyambeko okukakalabya emirimu gye bagimukwasiriza ku katale k'omu Kitooro mu munisipali y'Entebbe era ng'omukolo gukoleddwa akulira kampuni ya MTN mu Uganda Sylvia Mulinge n'abakungu abalala. Omukyalo ono w'abaana abataano okuweebwa emmotoka kiddiridde okulabikira ku mikutu emigatta abantu ng'abonaabona n'emmotoka enkadde gy'abadde akozesa okunoonyeza abaana b'ekyokulya era nga bano abadde ng'atambulanga nabo buli w'agenda okutunda ebibala okuli wootameroni n'ennaanansi. Okumuwa emmotoka eno kiddiridde okukizuula nti emmotoka enkadde ebadde essa obulamu bwe n'obw'abaana be mu katyabaga. Emmotoka okugimuleetera abadde takimanyiiko era bwe batuuse mu kitondo basoose kugabira abantu tishaati n'okumugulako ebibala n'oluvannyuma ne bakamutema nga bwe bamuwadde emmotoka ekimusanyusiza okubula okukaaba. Ng'agimukwasa akulira MTN Mulinge amutegeezezza nga kampuni bwe yeenyumiriza awamu n'abantu abakola n'okwewaayo. We have the car is written together, we are unstoppable. MTN emmotoka ewandikiddwako ekiraga nti ffenna we tukwatira wamu teri ayinza tukwatako. So as you remain with MTN, you become unstoppable. Bwe wakwata mu MTN teri agamba koba kirimaanyi. Amukubiriza okugikozesa obulungi nga n'amafuta agasookerwako bagamutereddemu saako yinsuwa singa ebeera efunye obuzibu. Bino abantu mbiraba mu firimu nti omuntu oba n'emmotoka ateekamu katande omwana n'atula omwana n'amuvuga kati oba wootameroni yakayina. Ampulire abadde omusanyufu yeebazizza MTN olw'okumudduukirira. Oluvannyuma abakozi ba MTN basombye ebibala ebibadde ku mmotoka enkadde Ampulire gy'abadde avuga okubiza ku mmotoka empya ne bamukwasa n'ebisumuluzo. Adrian Bwani Kabale yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. MTN